Anything Media. Amina, chili mu parliament ababaka ate batabukidde Dr. Musenero bingi betugenda okubanga etubitwogirako emabegako President Yoweri Kaguta Museveni yavaayo n'abeera nga yagamba nti ye bamwesonyiwe kwa byakola abitegeera bulungi nnyo nnyo ddala. Pano yaffe weeri simanyi kasatwa Dr. Musenero ebitalina makulu siwa makulu. Musenero ne mukama we Museveni balina njawulo ki bonna beebo. Omuntu alina watuuka nga babeera nga akuze nnyo be tubeera mu family. Batugamba nti omuntu baakula ennyo adda buto. Kati olwaleero President wa Uganda ageraganyizibwa ku mwana omuto kitegeeza ne baalonda tebasobola kulina makulu. Tebalina makulu. Kansala kwise Dr. Musenero bamwesonyiwe. Nze nno ensonga Dr. Musenero ngirabamu ebintu nga bibiri bisatu. Kimu kyokka kiraga nti gavumenti ya Mwami Museveni sinneetegefu n'omundi n'ogumu kulwanyisa nguzi kugwa mu Uganda nga bwetugamba. Kyekyo kyokka. Kubanga omuntu bw'aba yaweebwa ssente ezo zonna nga tasobola za accountingira ate yandibadde gwe tusuubira nti alina okuvaayo okugamba nti awo yakwatibweko n'amaanyi ate yamuwaana. Kitegeeza gavumenti byayogera nti erwanyisa enguzi ebyogera mu bigambo naye tekisoboka. Musomesa Dr. Musenero bamusibe. Kati ekisinga obukulu kuvaayo obutuufu ku nsonga eyo parliament weba yakiyingiddemu fenga aba ruling party kigende maaso bakiteeseeko twagala kituufu kiveeyo era bw'anaabanga akinamu omukono should be held responsible. Yes, ya Uganda ya fair President Yoweri Kaguta Museveni. Atenga yagamba nti talina buzibu. This is parliament. David. Nsawo wuzike Dr. Musenero. Wow. Dr. Musenero kifaananyi kinene. Actually kyogera it speaks volumes eri eggwanga nga Uganda. Nti olwaleero ntunya Dr. Musenero ng'omuntu. Akasente ako konna akaali wasted. Yes. Ng'olwaleero Minister Ogwanga tava Wakiso kuka budget akali mu billioni esatu utano. Juzi yali ategeka kujja ku municipal etaweza na billioni 7. Balaga nti bakwata n'abantu ne babatwala ne babasiba. N'owulira CDO bamututte gundi bamututte kuka budget akatono bwe katyo. Naye nga Musenero ng'omuntu sente za tasobola kukolera accountability zisinga budget ya district ye Wakiso. Twewuunya bwewuunya ne twebuuza eggwanga lyaffe gye ligenda. Amina neyanzege andi ne Hassan Musa ku kamera amanyamuzikwana Hajab Nur Nyamishafi kulwanga nzaaliwo ene programu ya the earthquake obunkenke obubadde mu wiki bingi tugenda kubanga tubikubaganyako ebirowoozo akalulu akali mu Omoro county agenda okubanga addira ate yali speaker w'eggwanga wa parliament y'eggwanga Uganda Jacob Oulanya omugenzi kati akalulu kafunyeemu ate ebikankana bingi ddala ku kadi ya NRM abakwatidde bendera emwanyi twagala kubanga tujogerako nnaku lwaleero tumaze ebbanga nga ffe tugitunuulidde tulaye ki ekigenda mu maaso twagala mmanya ddala ani ali mu ddiiru y'emmwanyi eno tugenda kuba tugende ku bagenerals abasodde okubanga bawummula atwaliko ne kansala president tubogerako tugenda kubanga ate tubogerako mu bungi kansala twala nsaba ombuuliza kwakulaba banyabo ne basebo abatulaba n'abatuuliriza mbalamusizaako buli omu kiti kye nga bulijjo twaha mbeebaza emirimu gye mutuusizaako engalo okusookera ddala mu nzikirize njozeeyoze bannakenya naddala mu nkambi ya President addako Raila Omoro Odinga n'omumyuka we gwe yatulaze omukyala mbasuubiramu bingi era nsuubira nti omukyala agenda osooka okubeera Vice President oba Deputy President mu Kenya. Bw'ovaayo n'okomawo wano ewaffe Uganda ng'ennaku z'omwezi 20 omwezi gw'okutaano twawezezza emyaka 56 bukyanga gavumenti ya Buganda egobaganya Milton Obote ku ttaka lya Buganda.
olw'enneeyisa n'enfuga embi yali eyolesezza. Kulikayo abantu sooka babulire nti ova Kasangati. Wenjijaawo nakati wentulidde wano nva kusinkana ow'ekitiibwa pulezidenti oba chairman wa PFT Dr. Kanokiza Besigye. Mbakulisaayo mwenna abasobola okutuyambako okwenyigira mu lutabaalo ku lunaku lwokuna. Bannange mwebale nnyo, mwebale ddala. Naye lino eggwanga mulina okukimanya nti mulina gwe muyamba lyammwe. Era mbasaba buli ali gyali okwata akapapula kano olage mwami Museveni ne gavumenti ye n'abatukulembera obubi oba batufuga obubi nti ke kaseera bawummule batuviire ensi yaffe etambule. Amina. Neyanzege kansala twaha tujjamu okulisaayo mu lutabaalo. Kansala Kize. Saba mbuulize kwankula. Abatulaba ku Fik Media atera neyanza okuba nga nkomyewo ku lunaku luno okubanga tumulungula ensonga naddala ezikutombabiro mu ggwanga lyaffe lino. Tujja wano nno si kwejalabya naye kyamazima twagala ensi ennungi era ensi etebenkedde nga bannayuganda nga yaffe ffenna. Ensonga lwaki olumu tujja wano okwendowooza zaffe naddala ku bye tusuubira nti tebiba tebitambudde bulungi oba tebitambula bulungi mu ggwanga lyaffe. Wewaawo sewo. Amina. Neyanzege kansala Kwizera Ronald. Somesa. Yes. Ebigenda maaso mu ggwanga biraba. Mbiraba se. Mbuuliza kwakulaba. Andaba w'ekitiibwa oyo atulaba oli wa muwendo nnyo era tujja sigala nga tukuteekamu ekitiibwa olw'ensonga otugoberera. Ate ku luwedde bannange mwatwagala nnyo mwatufollowinga nnyo banemwe bali nnyo mwebalire ddala bannayuganda. Tumwebaza Richard erinnya lyange sekama wa ward number ku bakansala ba NRM. Tulina nnyo essanyu nti general ebintu yes okunyigizibwa kuli general nga bannayuganda naye mmanyi mu bbanga etali lyawala bwe kimu kijja kutambula bulungi. Essanyu oba olijjawa? Essanyu wendijja akutte enkasi tumwesiga Saabalwanyi ow'amaanyi era gwe tusuubira generali Mulamba gwe tusuubira nti ajja kiggusa. Katono nnyo munnayuganda era munnakazo akalulu k'aba bannabakyala ffe nga ba NRM tukalinamu nnyo interest. Twongere okwetegereza abantu abavuddeyo tumanyi tujja kyogerako gye tugenda mu maaso ne tukateekeko nnyo interest tuwa abantu abagenda otuviirayo ate abalina connection ku NRM government eri mu buyinza tulabe nga bannayuganda tubaweereza ffe twewaayo baweereza era ku kitundu kino ku kazo emirimu tugikolera ddala nnyo n'amaanyi amasomero mbeerayo era nkwasaganya nnyo ne division ne municipality okulaba nga naddala bannayuganda bafuna essuubi eddamu naddala mu kusomesa abaana tujja batesiza bulungi. Deputy Mayor nsaba mbuulize kwakulaba. Ewaawo neyanziza mukama wange naye nga sinagenda wala njagala ku correcting omukulu ono. Nsaba nyongere ku ddoboozi. Njagala correctinga mukulu ono nga sinagenda wala n'abakyala ab'omu ye maama wa Buganda abasigadde baba bakulembeze b'abakyala bano betulonda kozi ye gwe tumwebaze gwe tumwebaze kakati ozaako okayize kakati bannayuganda abatulaba era n'abatuwuliriza ku Fik Media balamusizza nnyo Sebuliba Brian nga bulijjo Deputy Mayor wa Nansana Division. Okusookera ddala twebaza Katonda atuyisiza mu week okuva lwe twasembayo okusinkana ebiri mu ggwanga bingi naye particularly mu division yaffe ye Nansana nongera okuyozaayoza aba honorable councillors olunaku lwejjo lwe twayisiza budget yaffe eya 2022-2023. Eweramu mmeka izito week budget omukama wange wa finance waali baneetumiikiriza naye nga eri mu buwumbi busatu buwumbi bubiri nja kubeera corrected wa finance naye nga yayise bulungi era tugirinamu essuubi lingi nti oba oliawo tutambulidde mu budget etabadde yaffe omwaka mulamba gye twasanga batukoledde twagenda n'ebiruubirirwa bingi naye bizibu nnyo okukolera mu budget etaliiyo. Nagamba budget eno yalimu okusikangana omuguwa w'amaanyi. Budget kimukama eno kati gye muyisizza buli local government buli lwembeera mu budget process bakayita batya akaseera ako tekabeera kangu
kubanga mubaamu okweyagaliza embeeramu n'ebintu bingi naye bwe bamala okutegeera omulamwa gwa bajeti ezo of course mutuuka ne muharmonizing era yayisiddwa nga bakansala bonna bakkiriza boogera kyekimu kyetuyita anonymously. neyanzege ne deputy mayor tugenda kuba nga tutandikira wano wennyini atwaga tusookere mu Omoro ekigenda mu maaso ebigambo ebitiisatiisa bingi birabikiddwako nnyo mu kitundu ekyo twaga kuba nga tumanya nga FDC nga NUP nga ndowooza DP musomesa taliiwo yantubuulidde oba baateekawo omuntu nga NRM bw'otunuulira ekiri eyo bangi baministers ab'enjawulo boogera ebigambo eby'enjawulo ddala okubeera nti baagala okulaba nga bafuna omusika ate ow'ekibiina ddala ono abaddeko. Nze ng'omu ndowooza ndaba ebigenda mu maaso era mbitunuulira n'eriisa ejjoki kansandike ne kansatwala ekigenda mu maaso mu kalulu wekanaatuukira ki ekinaaba kiriyo kubanga omu ku bakwatde NRM bendera no akwatde NRM bendera yennyini empapula zezebuyigirize kati zezimu kuzisoosoddakanizibwa bwensaba otandike empapula zebuyigirize ku mutabani we yali sipiika tebiina makulu kuba wano tewaliwo gavumenti, tewaliwo mateeka, tewaliwo kooti, tewaliwo kikola. Museveni baba yagamba nti mutabani we yali sipiika yagenda okubeera MP oba yasoma oba teyasoma nga bazakikola kuba MP bawadde awenguzo oba bakkirizigana nabo nekoyo bagenda okikola. Tewali njawulo naddala nze ng'owa FDC sirabawona nsonga yonna esobola kunnumya mutwe kubanga ekituufu kimanyiddwa wano tewali mateeka mugenda kukola ki? Kati FDC mwataddeyo waki? Twamutaddeyo okulaga bannayuganda nti kigwanidde okulowooza ku batalibo bano abalyake. Era yensonga lwaki walaba nga bamuwamba bamutulugunyiza olwali bateekawo embeera simanyi empapula emikono tegyawera n'ebirala. Naye nga nze nkakasa okusinziira ku nteekateeka nga bezikolebwa akalulu agenda kawangula OFDC. Nowa Nupu yali FDC. Nupu yali FDC yali eruddembe ly'okuyingira Nupu naye si FDC kubanga mu kulonda okuwedde yavuganya independent. Okay. Amateeka ga FDC mulimu akawaayiro nti bw'ovuganya independent oba ovudde mu FDC okutuusa ng'owandiise teyakikola. Dembe ly'okugenda mu kibiina ye kimuwa emirembe. Era si wa FDC njogera ku wa FDC owaffe. Amina neyanze kazakuzera ebigambo ebyo ebikanga ebigambo eby'amaanyi bitandise okuba nga biwulikwako ddala mu kitundu ekyo tubiwulira bingi. Kakati kyamukisa mubi sebo moderator nti eggwanga lyaffe lino lyadobonkana naye ate lyadobonkana nnyo nti kituse n'akaseera nti Mwami Museveni ngera banakyemaira bonna bye bakola bali bajje bakola nti tebakyakkiriza bantu ba bulijjo kwesalirawo bakulembeze kibe balina kubakulembera. Togamba ge tewandiyagadde nnyo ekitundu ekyo kifune omukulembeze waabwe adde mu biwundu bye balina. Wandoza kati balonda mutabani wa Jacob Oulanya bafuna essanyu kuba ekiwundu baba bamaze okkigira. Kakati sebo Omoro County ndoza ffenna tugimanyi. Yes. Omugenzi Jacob Oulanya mukama mumuze mirembe yabeera member wa parliament doza okumala ebisanja okuva 2011 mpaka lwafudde. Yes. Emyaka egyo olowooza giri emeka? Bisanja bisatu. Ebibiri abimazeeko nga deputy speaker. Naye era mwongere ekyokuna kiri kiyasooka okufuga nga deputy speaker. Kino mbadde sikibaze nnyo okuba kya kitundu. Naye tutunuuliremuko embeera y'obulamu bw'abantu mu Omoro. Tuli fena ebadde ekyuse oba kubanga bwe tutunuulira kanja ku ekyokulabirako ng'ewaffe ekibuga nti tubadde nga ne minisita Ruth Nankabirwa. Yes. Nga buli kifo ekyamaanyi mu gavumenti akibaddemukko. Yabeerako minisita wa defense n'abeerako chief whip agenza okuva ekiboga nga chief whip. Kati saawa zino
ye minisita ow'ebyamasannyalaze n'obugagga obw'ensibo naye nze ewaffe mmanyiyo nja kuwa ekyokuzala ekyawaffe ekiboga nti minisita oyo wabeeredde ekiboga ekyamazima nga ne tawuni eri okumpi ne Kampala nga wakava ebukomero gye bayita Kateera kilomita 5 okuva e Kateera mu tawuni okwambuka nga tewali masannyalaze naye nga ate alinawo ne ofiisi kati tutuuka ekiseera nga tufuna abakulembeze b'NRM ng'ekyamazima omulimu gwabwe si kuweereza abantu wabula just kukumirawo mukama waabwe mu bukulembeze nakweweereza nga bba abantu nzija Jacob Oulanya ku kitiibwa kye n'amaanyi g'abadde alina tuba tetumusuubira kukola ye ng'omuntu wabula twali tumusuubira okuba nti asobola okuinfluensinga ng'omukulembeze ow'amaanyi ne wabaawo ekintu ekikolwa gavumenti ya Uganda ku lw'Omoro yonna bwe yafa chairman wero C5 lwe yakwata tulakita n'alimako mu luguudo olw'okuba banene abagenda kuyitayo batwalayo omulambo okiraba ezo incidents ng'ezo olumu ffe ngaffe amanyi nakutandise n'ebigambo byange ne nkugamba nti buli muntu wano mu Uganda yandibadde yeetaaga eggwanga eddungi era nga ffenna kyetwandibadde tukolerera be it NRM be it FDC or anything twandibadde tukolerera eggwanga eddungi naye kibi nnyo abakulembeze okubeeranga mu bitundu bo ne beeweereza ng'abantu naye nga tebaweereza ku lwa kitundu kyova olaba nti akawulu kali akawedde omwami ono kati candidate waffe wa NUP Toriti yali yatulugunyizibwa mu kalulu ako nakati atambulira ku miggo era akalulu akasinga ako Jacob Oulanya yakawangula just lwa influence nti speaker alagidde akawo ne bakalangirira ku mpaka yakawangula genuinely anti kati munnange nno kati ate nze nakyusaamukko ebintu ennaku zino si byebiri bagambanga nti omuntu afudde tumwogereko birungi byereero ebyo byavaayo kati bwoba obadde mutemu w'abantu kuba kati kankubuulire mwana mu Buganda omuntu bw'afa tewaba kusanyuka tubeera mu nnyiike n'essaawa zino amawe ne gamala googera nti mwami gundi afudde oyinza okuwulira embuutu naye gamalirize nakano moderator njagala nkubuulire nti okujjako nga bannayuganda bategedde amaanyi ge balina essaawa egenda kutuuka ekyalo nga kazo nga kyalonda omukulembeze nti ekwizera Ronald ye kansala abatukiikirira naye tugende mu kalulu kwizera Ronald awangula akalulu balangiremu tumwebaze Richard kubanga eggwanga weetuuse nti Mwami Museveni atuuse ku kisembayo kubanga eddembe ly'obuntu yonna lyalinyirira wano naye ekigenda okusembayo kwe kubanga omuntu wa wansi takyasobola kwerondera mukulembeze gw'ayagala that is all era nkubuulira mazima nti akawulo akali Omoro tugenda kawangula nga NUP naye ekyali ekayunga mpuliriza ekyali ekayunga kiri layikire okuddamu okubeera wano okuddukizaamu bannayuganda honorable Kezza kyakonyeeko sijja batwala wala nnyo naye wasula omukulu oba wali ofiisi y'omukulu n'akyemalira entebe namba emu bamubuuka namba bbiri ne bamubuuka nga 3 okulonda kwanga 3 ku meeya ne balangirira ow'NRM yali akutte ekyokusatu nga taweza yadde obululu omutwalo kati ne kooti zize zivulunga nga bezivulunga olw'okuba wano tewali amazeeyo bbanga ki mu mateeka batugamba obwenkanya obuluddewo tebubaki leka na kino nkimuwenkanya omanyi nti mu kaseera kano kabaddeyo ak'omwaka omulamba mwebadde bagala okutuyira ddiiru zaabwe era ziwedde kati ne bwavaayo musasule naye nga munansi gaabonabona kati kayanja depo ate nakino kikyo kayanja depo kubanga kayanja depo kooti tiyamulangire nti kati you assume your office yasalizaamu okulonda kitegeezo nasobola okukola apiiru netambula omwaka omulamba sinakindi ekisanja kino twali tukirabyeko nga Namboozi yayingira yaloopa omusango gw'ebyokulonda nayingira nga wabula omwaka gumu ekisanja kiggweko
Okay, mukono. Wana Uganda kwegamba opaka chovola wana amateeka ya 7 era golinda tujja wana amateeka ya 7 kola appeal nkunga amale emyaka emirala abantu bonna wana Uganda bazituke bategera amanyi ga musomesa ndi nawe esebo omuntu musigire ekifaananyi ekiri mu Omoro esebo akakati ekiri mu Omoro NRM yes akalugenda kawangula olw'ensonga si lwakuba nti bano bannange baganda bange bo bakyesibako tebalina na bwino nti NRM buli bwebeewangudde ebebbye naye ate ne beerabira tebakolanga ku statement yonna omukulu abuza abantu bino bwali badde nnyonnyola munnayuganda musomesa kakati Nupu yo bwewangula ye batebbye oba political party endala oba FDC oba DP kati ekyo munnayuganda tukimulekera ye n'alaba ebirungi president waffe byakoze ku lw'eggwanga lyaffe era n'okubeera nti ye yateekawo embeera nti akalulu kategekebwa ne kawangulwa ng'ate abantu be balonze omuntu gwe baagala kati bwe twongerera ne twogera ku kyomoro yes bamwe ebituli ne bagamba nti Omoro nga yo bingi ebitakolebwa naye ate era bingi ebikolebbwa byo bingi gyebiri ebikolebwa take an example enguudo infrastructure ze bazimbye Oulanya tetunuulira tutunulira ekifaananyi ekigazi tosobola genda emu Omoro n'obulwayo ebikolebwayo deni ekirala tubadde n'omugenzi okuba bannange ndooza budde bwange nkuwuliriza omugenzi sipiika waffe yatufaako kitalo tutunuulira yes yali ali responsible okubeera nga ekitundu kidduka ku speed naye ate era n'obuvunaanyizibwa bwe yali akola mu parliament n'abannupu bennyini n'abalala political parties endala bagamba naye omusajja yali akola programs nyingi ze yali atambuza kabwe mu parliament yali ye tabeera ku side bingi bye yali akola so this time around omuntu w'Omoro yagenda kusalawo awe omuntu agenda okubeera n'empuliziganya ne gavumenti omuntu oyo gavumenti gwegenda okuyisaamu programs nga tazikuba nga programs zigala zitambula mu maaso era tulinde bulinzi bino beboogera palapasembu simanyi talina mpapula talina biki no abatidde okukutya empapula azirina era we baba nga balina okwemulugunya kwabwe of course eyokugenda bamanyiyo naye nga ffe ng'akalulu katambula era tumanyi akalulu tugenda kawangula olw'ensonga ate kati tayimu eno bannayuganda ate bo bazibusa amaaso ne badda ne mukati ne beewogoma olw'ensonga be baasuubira nti bagenda bagusiza ensonga mwattu beebase bali mutulo beebase so neyanza okusookera ddala okutangaaza n'okwerula ekkubo ery'abannayuganda musomesa atugambye ab'NRM balina kye bakoze ne sipiika eyafa kye basobodde okukola bye bintu bino bina ekisookera ddala basobodde okujja abaana gye bazaalibwa ne babaleeta wano e Kampala ku nguudo ekyokubiri babbye ettaka ly'abantu okubbamu ebyobugagga by'omu ttaka neyanziza ebyo bimmala saba nange agenda kutuddamu kakati bwana musomesa ono ebiseera ebimu agenda nayogera ebintu neneebuuza ddala oba muzadde abeera mu Uganda era naye yeetaaga Uganda ennungi okusookera ddala njagala nkubuulire ate tewali kiswaza mugagga nga kusesemantula twalaba wano ffenna mwami LC5 chairman ng'agamba bannaye gavumenti etuweerezese ne tuluyima oluguudo oluva mu town okutuuka mu makagani naye lwakubanga sipiika ebiseera ebyo yatambuliranga mmotoka nnene tasobola nakuwulira nti wabaddengawo ebinnya kati ekirala nzijja oyogedde bulungi onoga nti yaweereranga abaana baswa mu 2 naye ekyo kyennyini kyongera okukulaga obunafu bwa gavumenti mwaweerereza kubanga Omoro waliyo UPE tuli fena lwaki tiyabateekanga omwo lwaki yabaleetanga ku Seroma High School basomera wano Kampala ku Seroma High School ku ssente ze ate nga abo abaana boolaba be yaweereranga bonna era nga bamulinako
connections Oluganda n'abalala batonotono abantu abamunonyezanga obululu webanga gavumenti yaleeta UPE ne US lwaki tebasomera ng'omu teyali president nsaba njagala kuwumulamu kakati munnayuganda atuulira nsuubira n'atulaba yes nsuubira bano babitaddemu ebyobufuzi naye mu mbeera yonna yonna kayasono waffe tuliko wuno mukama waffe wano deputy mayor finally budget bagiyisizza kati abantu bagenda kutunuulira service delivery naye era tekijja kwewuunyisa era bajja kujja wano bagambe technical center eziridde naye ng'ate balimba munnayuganda kakati guno omukisa gudde bwange information ku ya budget kwa tabimanyi atuddiremu ddala lumu mu mbeera eno yonna nze mbadde ntegeeza munnayuganda kiririza mu gavumenti yaffe eyayoeka Museveni byekoze bingi ate ne bano abeefuula nti nno bagenda tuweereza mwattu bebeetaaga ate okukulemberwa so ffe tujasigala nga tutunudde tujasigala nga munnayuganda tumuwa ekyo kyeyeetaaga okufuna ate akalulu ka Omoro akutugenda kawangulira services zigenda kutambula nga nnungi kulwa Uganda yaffe nnungi omuntu yerinda omukko aneyaza kasoke kumulemu katono ngenda kubanga atengakomawo Enefik Media neyanza gwe nakyaliko Enefik Media webale kubeera nga otulaba programu yaffe the earthquake obunkenke butandise okubanga nammwe bubayingiramu mpolampola tujja bebaza mwenna ddala abo abasharinga programu zaffe mukola kyamaanyi nnyo ddala programu mugyongerayo ate bangi nasobola okubeera nga ate bagiraba emwanyi wetugituukiddeko nga tufunye buli kyendooza ekinyusi ekisembayo wetugituukiddeko nga bannaddiini ab'enjawulo Uganda ndowooza sena busoga tinaba kuvaayo ate busoga ekyalina emmwanyi teyina balina bikajjo oyagala eveeyo ku kiki eyagala ekole ripooti kyoba eyongere ku kimuoba byetama ate ebikajjo baali balemesa ate ne batakoma ku ezo ne babaterwalya n'envunza ne bazibalumisa kati boogere kuki bangi bavuddeyo ku mmwanyi era nalabyeho nawe Nambooze nga ayina omujozi guliko tokwata ku mmwanyi yaffe va ku mmwanyi yaffe awo wenyini nsaba tutandikire kasatwa naye mu bwenkanya deputy mayor omuleseeyo sooka omuleke musonyiwe munirabidde deputy mayor nga tunatandika mmwanyi deputy mayor tusaba awunzike ekibadde mu Omoro emmwanyi eno deputy mayor atuuka nnyo leeti nagamba otereze pano kubanga oluusi ogenda okutuukako ekyo tukiveeko njagala tusooke tujjukire yes naye mbadde njagala nnyo mu Omoro twalabyemu ebitandiso kitata ebyefuusa bingi twalabye yali mu FDC kati naye ali ku awenjeza omusajja akalulu nsaba omunyikemu odongoto kale kakati okusookera ddala njagala tufune ekifaananyi ekiri Omoro geno nga tulirifaringa omanyi bw'oba tosobola kuyigira ku bibaddewo oba totegeera if you cannot learn from the past oba totegeera omuntu omugezi oyigira ku bibaddewo nekikuyamba okumanya ebikola ki ebiriwo oba ebinaabaawo ono nakyemalira emabegaawo yavaayo n'akola statement simanyi oba tugijjukira bulungi kalulu k'ekayunga waliwo erinnya eddala lyosobola okwesanga asiya nakyemalira amuyite ki oli nakyemalira waliwo atakimanyi ali mu ntebe y'eggwanga lino nga president yakavaayo njagala tujjukire statement gye yakakola of recent kalulu k'ekayunga nti ne bwozi n'essaawa 2 musobola okukimalayo ne bwozi n'essaawa 2 NRM nga tegambye NRM tegambye
nti ogenda kuwangula tosobola kukola ki kuwangula. Kakati okuleka omuntu nga tojjukira era nze bannange bano bamusomesa mbeewo statements ngeezo olwaliro n'osituuka n'ovaayo mbu tuwangula akalulu ng'omukulu wammwe agambye ne bwozi ne essaawa 2 nga NRM tetusazeewo nti tukulangirire era oba tojja kukola ki kuwangula. So tulaba there is a lot of unfairness mu kalulu kati ke tugendamu. Omanyi baaswala nnyo mu generation gye twakavaamu nti bw'otunuulira ebikonge ebyakubwa akalulu kati batuuse ku extent egamba nti tukawangula na nnyondo. Era kyova olaba ttiimu eyimuka n'egenda n'emalayo ebbanga nga bateekateeka. Very good. Bo balina obuyinza balina eddembe erigenda ne bateekateeka akalulu kaabwe okumala ebbanga. Omwogezi wa poliisi yabadde very clear. Omuntu yenna ayingira Omoro kati tusooka kukebera oba oli wa mu kitundu ekyo. That is one. Kyemanyi wabadde owuliriza bulungi. Oba oli wa mu kitundu ekyo kyekikutwalayo okuleka ng'oli musuubuzi ng'ojja kusuubulirayo abo tujja bakkiriza. Meya omoderator njagala muwera akabuzo katono nnyo. Rosemary Seninde mutuuze w'Omoro. Yes. Naye bw'obanga otunuulira bagambye tebaagala bagendeyo na intentions za byabufuzi nga sibaayo. Naye obadde ogoberera bulungi abatali batuuze be Omoro naye nga b'NRM abali mu Omoro abali mu kuteekateeka akalulu tobalaba. Era ne bavaayo baga tetugenda kuva Omoro paka nga tumaze okuwangula akalulu kano. Naye opposition as long as ekigendererwa kyo kikutwalayo okuteekateeka akaluluko toyina kukola ki toyina kugendayo. Tugambe nti eggwanga lyekkanye era bano bannaffe bawangula obululu mu kanya. Nsaba omungambire nti Rosemary Seninde gamba si Saabakunzi teri kibiina kitalina Saabakunzi naye ye yakkirizibwayo ayinza okuba bagenze mu bizinesi kyava ayimirira n'agamba tetuvaayo paka nga tumaze okuwangula akalulu. Eyo bizinesi gyaliko si byabufuzi si byabufuzi. Katukulireko mu ngalo modulator omusomesa ono yakozesezza obudde bungi ate nga ne byayogera tetubitegeera. Kakati nsaba mmalirize nti akalulu nga bwe tukagendamu nga bwe tukalaba tukimanyi bulungi tugenda kawangula nga enyo ekyo zomanyi kyekisinga bayitera obuzibu. No tugenda kawangula terwakituletera buli kimu signals zonna buli kimu kiraga. Actually tugenda kawangula n'ebitundu nga 9 buli 10. Kati owefudisa afuneko bano simanyi bwe banaafuna. Percentage esigaddewo tugimulekedde. Kakati bano bo simanyi naye nga embeera eno yonna eriwo etulage eggwanga gye ligenda. Era kitulaga by the way tuyigire nnyo ku kyali e Kayunga. Ndowooza ne ku luno ne boonaazina essaawa 2 nga tebasazeewo bano tewali agenda kukola ki agenda kuwangula kalulu. Neyanza amina neyanza nnyo neyanzege deputy mayor Adweta naye kano nakano kagatteko nga tumaliza feeze akalulu kati wano mu Uganda okujjawo basuddaine akayimba keyagamba n'agamba nti woba tulaba nti ebintu byadobokana mu basi dunia kkiriza obanga omuzibe naye akalulu ka wano mu Uganda ne bwe tugenda ku kifaananyi ekigazi akalulu k'eggwanga lyonna buli wabeerawo akalulu nga akawunti za mobile money bazisiba tokyasobola kugenda sene mu banka internet neevaako amagye ne gabeera buli wamu. That is not a free and fair election. Nekino kitegeeza bannayuganda ekyo kitegeeza kujjako mobile money security internet no by the mobile money yamba obutaguli oyina nekyoleseeyo media stations zonna bazikwata abantu ne babasiba. nekino tukitangaliza bannayuganda wano e Uganda tewali kalulu tewali kalulu waliwo biragiro bya Mayi Museveni ne mutabani we ne muganda we Sale ensonga abantu Ssaabasajja Kabaka yatugamba kamaleyo kano Ssaabasajja Kabaka yayimirira naawe ekiragiro naddala abantu b'omu Buganda n'agamba nti mwenyigire mu by'obufuzi ku buli mutendera gwonna nze era omunawuliriza mulanga gwa Ssaabasajja
Neleyo nabaga temuddamu sisobola ate nedda kankulaleko na kino nedda ono talina yagenda kugamba tugende maaso akawulu kali bwe kati akawulu kano tukeetabamu owulira bungi nnyo nga tukayingiramu ekyamazima nga tuyingira mu kawulu kano kubanga it's a democratic process ate nakino njagala okimanye nti akawulu kano esobola okubeera emanduso esobola okutuyamba okutandika trigger naye lwakubanga ekizibu kye tukyalina nti abantu baffe bamanyi nti bwe bamala okulonda kwegamba bayinza batonde kansala waffe tutuule naye nga tamanyi nti kansala gye bamusindise wuliriza ekyamazima tagenda kubeerayo yadde n'obuyinza yadde n'akantu konna akabaweereza ekyo njagala kisimbuliza bwe nti tuli wano tuli bakansala bano abantu batusuubiramu ebintu bingi naye nansana division erina abantu emitwalo egisuba mu 50 erina budget ya buwumbi 2.6 billion zekozesa ku services ezigenda mu bantu nga sente ezo kuliko n'abakozi ba gavumenti ono bayita ba technicals allowances zaabwe n'emisaala kakati ng'ojja kwekanga nga sente ezidda mu bantu ku activities ezidda mu bantu bili obukadde nga 608 naye nga jjukira Mwai Museveni nga y'omuntu omu State House olwaleero parliament yatudde okosajjo ng'eraga bamwa ayagala obuwumbi 600 ng'omuntu atya omunga State House kyokka katono nnyo linamu katono linamu katono naye nga ensi yonna nga Uganda yatuteereddemu mu budget 1 trillion mu parish development model okutujja mu waavu ya kakati kwega twewuunya nnyo era nsubira ne munnayuganda tulaba yeewuunya nnyo buli lwawulira really deputy mayor buli lwawulira kansala waffe bakulembeze baffe naye mu mbeera yonna bo balaba the dark side balaba kizikiza ekitangala kiriwo yamba munnayuganda wandibadde ovaayo n'ogamba this time around budget eya division ndi wa finance n'osunsula akasente akakatono era ne bemugenda okukola naye obuzaabuza munnayuganda ekyo kimu ekyokulala ekirala katono nnyo kalulu akalulu kafuusa akalulu naddala ndoza nopu munnayuganda aba abuzaabuzibwa nga tewali kalulu infact nowa FDC tewali kalulu banakyemalira naye time saawa eno wetwogera abantu bambi mu bulumi baawa nopu ne basuubira nti oba oli awo abantu mu mbeera yonna ng'oba oli awo nga balina essuubi baawa nopu naye nopu beebase bali mu ssente balya division bali mu kulya ssente naye munnayuganda eyakuwa akalunga alowooza ojjamuwa service leave alone the president yalyoke naye twagala omuntu wa wansi okuwosa jjo parliament yakoze ekitakolimutemubba yalese budget etakubaganyizibwako yadde ekirowoozo n'ekimu yadde okugiteesaako neyisa obuwumbi 617 nebubbira mwami Museveni omuntu ogwo nga budget ebulako omwezi gumu eggalwewo omwezi gumu guno gwennyini bagezezzaako era Ssemujju yalwanyeeko Ssemujju ne leader of opposition balwanye nnyo opposition leaders kamulagono kisembayibwa bakwata ne bakusula Anything Media. Amina tuumuddemu katono olw'obunkenke obadde mu program naye nsonga ya mwanyi kati gyetuliko tuvudde ku budget tujja jjogirako llala bangi bajagala nnyo katandikire kansala neyanze ensonga y'emmwanyi twagala nnyo okumanya emmwanyi lwaki eremye emmwanyi teremye okuyiga madiru y'emmwanyi lwaki eganye okuyita tennaba kulema bannayuganda bawe ekifaananyi kituufu
ekyalina chance yitawo. Museveni yalinyemu bulinyi ku buleki. Museveni okuva mu Western alina ababaka 207. Okuva mu Western 207. Wano region izo nezisigade zina ababaka 206. Ngati ne wano mu region wano alina ababaka benare. Banachita mu parliament ajakisa. Naye gamba lwaki abantu bamulemeddeko naddala obwakabaka bwa Buganda. Museveni mu 1997 yasala olukwesikwesi okumalawo emmwanyi mu Buganda. Wakati wa 1997 ne 1998 baleeta embeera y'okutulimba mu bagenda fuuyira nsiri wano mu Buganda. Bagamba mu Uganda naye nga baagala kusaanyawo emmwanyi mu Buganda era bakiyita DDT. Ken Luchamzi yalwana nnyo ne babaka banne naye era ne mala ne bafuuyira. Mu kufuuyira emmwanyi mu Buganda zaakala. Bezimala okukala entangawuzi zaatuka mu mbeera gy'oyinza okugamba nti zaafa oba kwe bayita okuutaala. Ebitooke wano mu Buganda byasiguka mawogo yagengewala lwa DDT. Naye teyali DDT tibaali bafuuyira nsiri, baali bamalawo mmwanyi mu Buganda kuba omusajja yagala bafuga nga muli baavu. Wano eggwanga erifugibwa buli mukulembeze bafuga bantu ba mu Buganda. Benayogera Abaganda mujja nyiiga. Bafuga bantu ba mu Buganda. Museveni be yawulidde nti obwakabaka bwa Buganda bukoze buli kye busobola okuzuukusa bannayuganda n'abantu b'omu Buganda naddala okuddamu okulima emmwanyi. Yakitegedde nti bagenda kuddamu bafune ssente. N'asalawo n'agamba Gorodi muganda wange yamugula, ebyennyanja muganda wange yabigula, mukazi wange agula ki. Museveni n'asalawo n'aleeta Peneti akola nga manager wa Museveni mu mawanga ag'ebweru ku bizimbe oba ku byobugagga. Abatamanyi Peneti abamanyi abadde gavana wa Uganda Mutebire wasula ekororo. Peneti wasula ebizimbe byasulamu bya government ya Uganda abisulamu lwakuba mukozi wa Museveni. Era ebbago ly'emmwanyi mbakakasa musiga nsimbi atalina nsimbi. Oli eyambala bwambazi kateeteeyi ne bakolagana ne Museveni n'amuleeta wano ng'omukozi we. Kati bali mu kulimba mu musiga nsimbi kyatalina yadde ekikumi. Ettaka baali muwa wano ne batakomaawo muwoozi Kaine Rugaba nabba ssente ez'okulima oba ez'okukola eddwaliro. Muwoozi Kaine Rugaba nga batubbira mu Peneti. Bali luddawa naawe Peneti yaani oyo? Kana akawala akali awo kamalaya akatalina makulu. Kamalaya nze njogere kamalaya musiga nsimbi katika nkuwe nanti yagala kuba musiga nsimbi. Wano wabaddewo musiga nsimbi gwe bayita basajja balaba ali luddawa. Of course osobola osiga no tubuulire waali tubuulire waali Sudiro omumanyi mukozi wa Mbabazi ne Museveni. Lwakuba nti bannayuganda balina ebyokulabirako naye tebabigirako. Wano bano abasajja gavumenti ya Uganda bagitematemamu. Kati kankuwa ekintu sitera kwogera nnyo ku bantu g'abantu. Naye obadde okimanyi nti omusenyu gwa Uganda n'omuceere gwa Uganda byonna byasale. Sije tubadde nkulaga abana abasajja tematema njaganya tudde ku mmwanyi. Emmwanyi gye nnambika bannayuganda bategeere ki lwaki emmwanyi bataddewo ey'embeera. Bw'ogamba abantu nti omuntu omu yagenda osobula emmwanyi tebakikola lwakuba kye baagala, bakikola kubanga emabegako awo baleeta etteeka mu palamenti nga baagala okuwa license omulimi w'emmwanyi. Kyali kitegeeza ki nti bagenda gaana twaha okulima emmwanyi bw'otabe waapi. Bagenda gaana taatawo okulima emmwanyi oba jjajjaawo oba muganda oba mwannyoko okulima emmwanyi. Bano abasajja ettaka libabbye bajja sobola odirimako emmwanyi basobole okwegaggawaza bokka ne famire zaabwe. Naye mbakakasa buli agezezzaako okwavuwaza bannansi bakulembera afundikidde agudde. Mugabe yatuuka ku ssa ng'okugula omugaati gumu ogenda na wirubaalo ali luddawa gamba bannayuganda nga mpunzika. Eno ensi ne be munaagirya temujja kugikkuta ate temujja gimalawo. Mubbye eggwanga lino okuva mu 8
okuva mu 8 mubba eggwanga lino ne mugenda mu 8 mu nsiko ne mubba ente z'abazijjaffe mwazibba emmwanyi mwazibba ebibiina by'emmwanyi byonna mwabiggalawo lwa kugaana bantu ba mu Buganda kubeera na ssente. Buli kitongole kyonna ekya Uganda mwakibba ne mukyeguza n'eddwaliro mulyago ne mutuuka okulibba naye mwami Museveni kanzidemu nkufukamirire twakukola ki bannayuganda naddala abantu b'omu Buganda nga bakitaffe bewatta bakitaffe be bakukweka twakukola ki okutuuka okutukyawa boti naddala abantu b'omu Buganda nga ffe twakuleeta mu buyinza Museveni twakukola ki kati nkunga bannayuganda mukwate akantu kano mwami Museveni mumugobe kubanga tabaagala talibaagala alinga sitaani yabba okunyaga okutta n'okuzikiriza okutuusa nga mubesitukiddemu ne mulwanirira ensi yammwe Buganda wamu ne Uganda. Museveni mubi ye mutabani we ne bazzukulu be wamu n'abamulya mu ngalo. Teyanzege kansala twaha tuli ku nsonga ya mwanyi kansala kuze sebo emwanyi wetuuse erabika ekomewo mu mikono gy'Abannayuganda. Ensonga y'emmwanyi nze sinawa kukikkiriza nti emmwanyi yakomyewo mu mikono gy'Abannayuganda newankubadde paalamenti ya Uganda bukyalubanga lwa Mmindi luno ababaka nga tebekutuddeemu basazeewo okujja okusazaamu gavumenti esazeemu endagaano eyo. It was a recommendation by parliament naye tekinaba kutuukirira. Ekitegeeza n'ababaka b'NRM kati bali ku sayidi y'emmwanyi naye tulabyeko ebbanga ddene nnyo nga paalamenti yaffe wano erikomendinga ekintu nekitakolebwa. A case in point kankuwa ekyokulabirako lwakubanga bano bannaffe ab'NRM bamusomesa n'abalala n'abatuwuliriza bannayuganda ekyo namasooka okubalabako beerabize. Emabegakaawo tubadde ne kampuni bagita umeme. Bwe babaawo kampuni enyaguludde bannayuganda okutuuka ku ggumba mu Uganda muno bukyanganze ntandika kutegeera ye umeme okusookera ddala ku masannyalaze ebbeeyi yaago ekyokubiri okudda ku ebbeeyi y'amasannyalaze okutuukako mu njuuyo ekyokusatu ne contract nga bwe baagikola nga n'amasannyalaze agafiira mu kkubo awo wakati awo gavumenti yegalirira umeme. Naye paalamenti yayimirira paalamenti loza yali ya mwenda nekola recommendation nti endagaano ya umeme esaziweemu umeme eriyirirwe umeme eddeeyo ewaabwe South Africa umeme weeri kati kakati ekyo nze njagadde nkugireyo katonotono naye ekinyuso ekiri mu mmwanyi kiri bwe kiti omuntu abadde atamanyi mmwanyi nti twahanyonyodde bulungi nnyo obukodyo bwa gavumenti ya NRM bweyitamu naddala okufuga Abannayuganda. First of all omuntu Munnayuganda ate kino si kyakwewaana nti oba ki njagala okkirize nti bw'oba onaafuga eggwanga lino Uganda olina okusooka okutereeza eggwanga lino Buganda. Kasita okwata wano Buganda bwe papa n'oginyweza mu ngalo yo bwoti ziri region endala teri tonyumya ono oba omaze okukwata wano because this is the strategic center of this country Uganda. Kakati emmwanyi efuna oba tefuna tutunulire mukaawa njagala nkubulire nti oba olina yiika 2 bwe ziti ng'ozitaddemu emiti gy'emmwanyi 2,000 kuba buli yiika egendamu emiti 1,000 obeera oli eligible okufuna obukadde 32 buli mwaka. Tuli fenna roughly gwe mutwalo gwa $. Ate olwo ng'otunze kibooko totunze kase. Tuli fenna ebyo n'omusomesa tabimanyi tamanyi kubanga ye sente zaabwe ziva mu State House tebanazikola nazikolerera naye ffe tuli ku bantu ffe tuli ku kintu kubanga kyetukoze. Endagaano eyo juzi yali egenda kunkutula omutima mbuze etya endagaano yavaayo nakati ndi ku bunkenke endagaano eyo yagenda okuvaayo ogenda mu mawulire nga nakamala okusimba emiti 1,000 ewaffe mu kyalo egy'emmwanyi neŋŋamba oba ngenda mbikuuleyo kubanga nze ŋŋamba ng'omutima we ŋŋamba siyinza kukwata mmwanyi yange kugiguza peneeti kubanga endagaano bwe yali egamba neŋŋamba naye katukireke wabula
Bannayuganda balina okumanya nti gavumenti eno tekyayagala muntu yenna kukulaakulana kubanga abantu abagagga bantu bazibu nnyo bakufuga kubanga wano tetukyakulemberwa baba beesalirawo naye nga mpunzika bwana Twaha alina ekintu kyeyakonyeeko era njagala nkisharingeko n'abantu ate omubaka Ibrahim Ssemujju akijjayo bulungi nti muno mu Uganda tulina abantu abalowooza nti buli mulimu gwonna oguli mu ssente gulina kuba gwabwe tuli fenna okugeza ngenda ku breakingira bulungi nnyo lino eggwanga emu yokka eggwanga lyaffe lino lifugibwa nga bwolaba famire bwefugibwa kakati mu famire mubaamu dining room abantu we batula ne balya emmere abantu abali mu kulya eggwanga lino Uganda babale Mwami Museveni ne famire ye kati ku dining hall waliwo abajja ne batuula wano abalinda bano ye bamaze okulyako ebisigala ku sowaani muli ba minisita bakasola abajja ne badefending ebyo byo batawe badefending bakasaija abadefending ebiragaano bye batategeera kati munda muli mu ddiro wabeerayo abali wano ku lubalaza abalinda bali amagumba ge bamaze okulya be bano bara DC n'abalala era ne bajja ne basupporting ekintu kyekimu kati mu kusembayo wabaawo abaaze ebintu be bano bamusomesa abanuuna amagumba nkunyonyola anti bannayuganda bo bakiraba ate kino kituufu bwe bamaliriza okwoza ebintu abakuŋŋanya ebintu obugumbagumba obuvaako bwe balya bano bamusomesa naye ekyennaku ekiriwo omubaka Ssemujju yagamba nti bano abasinga okulya ebikunkumuka ebisigeddeyo ebigumbagumba obagamba nti bannaaye tugende tulwane abasajja batulyako ensi yaffe bali wali mu ddiiro bagamba totawaana leka abasajja amagumba badde bagaweereza balina obutaddamu gaweereza bano bamusomesa tabula basajja n'amagumba magayo maize batata batula ku byoto ne babulira abasajja era ndi konkushu ajja kutuuka wano akugambe nti liruye ndaga beba nabbanja yali mu lubiri wano juzi nga abakyala agenda okutabamiruka w'abakyala na defending emwanyi nabbanja ne nabbanja bwe yamaliriza agamba baba yagala sente agenda kugamba fenga NRM nabbanja prime minister mulamba ne baba yagala sente avuga konvoye nagende gwe wasalo ku wasale sale be bali abatudde wali kasoke pomwe mukatono yenda kwanga komone musomesa bali zene deputy Anything Media. Amina tuli ku nsonga y'emmwanyi wetusembedde nga tugenda wamusomesa bingi bakwogerera ssebo era ndowooza enkoko enjeru buli webeera erabika ffe tuli mu steering ffe tugikutte ate bajja kukkiriza mpola ffe tuweereza Munnayuganda. Amina ensonga y'emmwanyi kikola nnyo umusigansimbi ajje abeere nga yakitugulako. Ensonga eyo ey'emmwanyi musigansimbi bw'abeera azze mu Uganda teguba mutima mubi olw'ensonga tulina bangi abazze era ne bakola ne babekennenya bulungi ng'omulama gwe baliko guyamba Munnayuganda naddala omuntu wa wansi. Kaakati tetujja kuvumirira nnyo bamusigansimbi abajja mu Uganda kuba tugenda ku paneti yejali paneti gyali okusinziira ku paneti mandwa yetaga kusamirira kuwulira ajogererako suubira budde bwange okusinziira ku information of course era ne Munnayuganda era akimanyi nti gyali okugjako abatono ennyo abatakiriza nti tali ne Munnayuganda amanyi nti investor yajja era ateekewo embeera naye endagaano eyo butuufu ndooza naddala abopposition beewuunya nnyo ekiwandiiko bwe kyagendera omukulu w'eggwanga His Excellency Yoweri Kaguta Museveni bonna baalowooza nti agenda kugamba ekyo tetukiwabudde musigansimbi agende maaso naye yatwala obudde bwe
nayo neyetegereza endagaano eyo era naye yennyini ng'omukulembeze wa Uganda kiri ku record alina beyalabamu ebirumira n'agamba nedda tetugenda kupapa ffe tutunulidde muntu okubeera nti munnauganda era afuna mu kintu kino n'asalawo endagaano eyo baddemu bagyetegereze era bwe kinaazuuka kati parliament yeekutte mu nsonga eyo president ye yabawa ahead n'abagamba okusinziira ku kyendabye mulimu ebirumira tuli ku mwanyi nze nkuwuliriza njagala Uganda leka tumunnyonnyole budde bwange so bw'abanga president naye yennyini yagitunuulira n'agikomyawo n'atalagira omuntu sekinoomu sijja kwogerera nnyo ndagaano eyo kubanga contents zaayo mba neetaaga proof mba neetaaga okubanga oba akakisa kabaddewo girabako kabaddewo okirabako nengisomamu neefuna ne balooya bange oba aba advisors bange netugattaganya ebirowoozo okuba bannayuganda ekituufu njagala nkiyise mu muganda wange ono musomesa muganda wa Museveni n'akyemalira munne Kagame president beyalaba nga minisita w'abavubuka akola byatakkirizigana nabyo yamugoba Museveni lwaki tagoba Kasaiza n'amulagira aliyirire malaya penenti mundagaane peneti malaya nze nkyogedde kalika walaka malaya nze nkyogera kalika walaka malaya akajja okudaba musiga nsimbi atalina nsimbi abeera musiga nsimbi alina okujja ne ssente okusiga ssente mu Uganda tuwe omuntu ekitiibwa leka tumuwe ekitiibwa omuwala eyajja okukolera mwami Museveni ne muwoozi nga bamufudde omusiga nsimbi atalina nsimbi oyo alina makulu ki mu nsi yaffe lwaki taleka bannayuganda ne tugula emmwanyi nga bwe tubadde tuzigulako akatale tekaliiwo ensonga tukyagenda maaso n'ensonga ey'emmwanyi so ku mulundi guno tutufenga aba NRM ekyo nja sigala nga nkijjukiza abantu lwakuba tebagala kibiwuliriza era seewuunya naye fenga aba NRM abali mu buyinza tujja sigala nga ekintu kyonna ekinaba kireetebwa mu mbeera yonna naye nga munnayuganda kigenda munyigiriza tagenda kukifunamu kijja sigala nga kitunuulibwa mu ngeri ey'obuvunaanyizibwa so programu y'emmwanyi eyo endagaano eyo bannayuganda mbasaba twekkiririzeemu mu mbeera eyo tumanye nti gavumenti tegenda tutwalako kyaffe tegenda kukkiriza musiga nsimbi kubeera ng'agenda kuyisaawo ebitagasa munnayuganda tugamba it is just a matter of time tubeere bakkakkamu actually the word was tubeere bakkakkamu nga bannayuganda tufube okulaba nga tukiwabudde kino tekitweraliikiriza emmwanyi yaffe weeri era tujja kwongera abantu balime emmwanyi bannayuganda mulime emmwanyi temweraliikirira muve ku bano abemonize ebyabo moderator saba kuwa mwami ono information neyanzanyo mukama wange njagala wenabadde ntandika namuwulidde omwami ono atubuulire how committed his government is ku ndagaano kubanga endagaano eyo yasayiningibwa minisita Mulamba kyokka wa finance kati ffe twandibadde tusuubira nga president singa abadde okugamba president afa ku bantu naddala femwe NUP tulina ensonga emu yali ku manifesto yaffe yali nti we are going to be abantu bawansi okubeera nga tulina governance eyo ekulemberwa abantu will command of the people naye twagala kumanya nkubuulidde bulungi nnyo nti mwami Museveni
endagaano ya umeme ababaka bamugamba eveewo wabula kye baakola kwali kukwata abaka ba NRM diro yakulemera Mandulu Mwenda ne babatwala ku Protea Hotel wali ekololo ne babawa ssente bakoma boogera ludicha kati bannayuganda bali wano baagala kino kive mawulire and I don't want Ugandans to be reluctant tekinagwa mpaka nga tuwulire nti endagaano teriwo esaziddwamu naye bagamba nti nekasajja nga akwatibwa kubanga njagala nkubuulire munnayuganda abantu emiliyoni emu n'obu 1.7 million Ugandans bali memwanyi on a small scale nga abantu ababulijjo kati kwogatta bana balina farms enene n'ebirala omanyi kiki kitegeeza okuddamu okutta emmwanyi bavubobolesana mu Uganda and I wonder which kind of government is this ekera buli lunaku ng'etugamba yagala kukulakulanya abantu yagala kutondawo mirimu ate ng'eyangala kugisaanyaawo naye n'otunira omuntu ng'ono omusajja najja wano n'abalaatira wano ku program katono nnyo munnayuganda lima emmwanyi kukakasa emmwanyi genda maaso endagaano eyo yaddizibwa pulezidenti waffe yagizizza eyongero teesebwa etunuulibwemu parliament obudde parliament yagitunuddemu omubuzaabuza ate era muyamba parliament yanoonyereza ku ndagaano bannayuganda mulime emmwanyi bano mubaveeko bababuzaabuzabuzaabuzakangende wa deputy mayor Deputy Mayor, abantu bebuuza paniti gyali taliyo. Ani ali mu ddiru y'emmwanyi eno? Nze mbuuza nkugamba paniti. Nze mbuuza nkugamba Janet. Njagala tutunuulire embeera ng'era bwe nabagambye nga tutandika. Yes. Omuntu atalaba byemabega n'abiyigiramu. Abeera nga bano bannaffe batumwebaze. Deputy Mayor yayogera. Yes. Nti asobola okujja n'azibirwa amaaso n'abeera nga teyayigira mu kye ekyaliwo emabega tutunulira Uganda nga bwe zeetambula emirundi egisinga emirundi ebbanga lyonna lye tuze tutambuliramu tubadde n'abantu abajja ne bamushroominga nga bakozesa amaanyi ge bayina n'olaba nga almost batwala eggwanga lyonna nga bali protected naye ogenda okuzuula oluvannyuma ng'abantu bano tebaalinga abantu abo wabula nga baalina abantu abo abaliwa Sudiru basajja balaba tulabyeko wano abaana bano ba Brian White embeera gye babaddemu Muntu afuna sente no my friend azifuna sente azijjawo afunye sente azijjeewa omuntu yenna akutte sente bano abaana sente ze babadde nazo tosobola keera nca n'otuuka ku extent eyo bwe tuli abasajja abagagga the likes of bano basebaana bazimwe batuuka bamulwana sente ezaabwe ezaali enkololere batuuse kufanga sente zaabwe zikola ki weziri naye olw'okuba bano baba bakolera bantu ekiseera kituuka nga balina okukola ki okuzzaayo ebintu ewaabwe waabyo ne babeera ne babula ate ne wajjawo bahaamu abaki abapya naye nawo era basigala tebali bubi of course baba babbyeko ne baba babbyeko kye babbyeko oli bwakuwa nti kulemberamu wano naawe obaako akatono kokola ki kewekwatirako kali awo wenyininyini meya yakkiriza mu budde bwe bwana Haji BMK bwe yafa hali Haji BMK bwe yafa yavaayo ng'akoze eddame butereevu n'agaya ebintu byange byonna byonna byenyina amahoteri gange ngalekedde mukyala Jimu Muhwezi n'akalala okwongereza ku deputy mayor twagala okumanya omugagga Katuka Jubi eyali akozesebwa jeno mu sale ali luddawa lwaki otugamba nti basigala bayina biruwa muwoozi yakozesa ono omwana hamu kati ndowooza bagenda sigaza biru nkugudde amaaso nzigudde munnayuganda amaaso n'alaba ki abasajja bano embeera gye bazze bakola ki batutambulizaamu Penet taliyo ng'omuntu wabula muntu ali muntu omulala
penetali ngomuntu Yes. atona ngambe mandwa oli umulala ngambe nti kyategeeza nti amanya Uganda netalina ssente bamukozesa bano abasajja bajja mumbuzaabuza omwangambye nti asula kumpi neyali anti nze nkugambye ono omuntu aliwo naye ng'alimu omuntu omuki omuntu omulala mu lulimi lwa kompyuta bakiyita double click olaba nti ono musomesa kati double click embeera yeeyo gye nkugamba gyetulimu nti nno ekigambo kye bayita monopsony kye bali mu kuteekawo essaawa eno musomesa kiki monopsony Uganda akuliza obulimbo kubeera nga we have a single buyer of a commodity eyina ba suppliers abayitirivu banaye tubeere realistic mu Uganda tukirabye mirundi emeka ate yo eyefuuse enkola ya mwami Museveni okufeebya n'okwongera okwavuwaza baki bannayuganda bakitandikira mu bikajjo bannaffe bano ab'ejjinja nga ne babakozesa endagano nga toyina kuguza gwe outgrowers abo abalima ebikajjo ebbalibbali tebalina kuguza muntu mulala yenna okuleka omuntu oyo mwenna gwe mumanyi oyo bakireetera mu nkola y'amateeka nti baguza bakakira ziri bizinesi z'abantu sigenda zoogera natuukayo ne baŋŋamba nti bizinesi y'ebikajjo yafa yalina okufa kati kyekyo kyegamba tuyigire ku byaliwo olwaleero munnayuganda nga musomesa ono ali mu kugamba abantu mulime emmwanyi mukama waffe yazizaayo kunga abantu ng'omukulembeze musomesa obadde ki ffe tetuli bawumba tuutu kutandika kugamba abantu balime ebintu ebigendo mujjukire ekyavanira mu Uganda wano simanyi oba musomesa baali bakuzadde musajja mukulu munasaasira kakati opposition roza mujiwuli omulabo okwogera ebitakwatagana NRM eri silent majority nze mbuuziza bubuuzo oba baali bakuzadde naye bw'oba ojjukira ekyali kuvanira olwaleero ku mbeera eriwo eno gavumenti ya Museveni buli kimu kisoboka so sisobola kuyimirira wano neŋŋamba bannayuganda nti bannaye mwongere okulima emmwanyi I cannot alimye simugambye azisaawe oba aziteme naye bw'oba tonnalima linda buli kimu kikola ki kisoboka bano abasajja tebalimirirwa munnayuganda their intention is to make all Ugandans poor olwaleero region emu kuzisinga obwavu kansala kuzira nno omukubi omutima nze nakugenja bisaawa yagambye gwamukuba dda endagaano bwenaasigalawo nja bisaawa olwaleero region esinga obwavu ye Eastern Uganda nti n'ebikajjo byali badipendinzeko basajja battu olwaleero bateekawo etteeka eryo olina biguzo ono ne of course yayina kati mu Uganda yaliwo what are you talking about golooza lwaki bakiwakanya baali tebalina balala babiguza naye mudurete ono banange naye agenda n'asobera lindako Uganda omanyi kampani emotoka ekola sukaali waliyo Kinyala waliyo Kachira gyeziri eyo waliyo Olugazi waliyo Skolo ogimanyi waliyo eneyene engulu y'omukyalo ono omubbi nanyini owasiisa ono Omusomaali gundi waliwo ne Museveni gye yakamala okugulawo bantu bangi abeetaaga sukaali n'ebikajjo ebyo kitegeeza abo bonna abakola sukaali eyo potential market y'abantu abo abakola ki abalima ebikajjo naye mu biguzo ono 21 kilometers actually meya ka information sewo etteeka ku bikajjo bagamba yosel ebikajjo biguza omuntu factory eri mu kilomita 21 okuva olimidde kitegeeza mu muteeka bakukutte nti olina kuguza oyo kati oyo gwagenda bw'oguze ngagamba buli ttani nnyugula emitwalo 3 kubanga muguzo omu kanfulane ne information malize ne deputy mayor okugezaako okutereezaamu bannayuganda kyenyinza okubagamba ku kya deputy mayor emmwanyi tezivunda be ziba zikaze muzirime temuziguza penenti akiri muziteeke mu lujja abaana bazizanyiremu oba muzitwale mu Bwakabaka bwa Buganda yakoze kampani egenda okugula emmwanyi mulime emmwanyi Museveni takyasobola wangalira wano mu Uganda myaka 2
mulime emmwanyi bannayuganda mwenna mulime emmwanyi Museveni tugenda mugoba nga n'emyaka 5 teginnaggwa kakati nga ngenda maaso lwaki ekyeri kyayanguwa nti bannaffe Busoga yalemwa okuyimirira lwaki ekyewa kyayanguwa ekyebikajjo yalemwa okuyimirira okusitandinga n'abantu eyo naye nga bwe twabagambye bino tetubyogerako kuba tuli Baganda naye ebintu byonna policy zitandikira wano mu Central Buganda government amaanyi geetadde ku government mu nsonga y'emmwanyi kubanga lwaki balinda Katikkiro okusooka kuzuukusa mwanyi terimba yena agambe mwanyi erimba bo ne bavayo ne basooka baleeta ekigundi kino lwaki bannayuganda bazzeemu okulima emmwanyi juzi nali ewajjajja wange ye Lugazi ng'emmwanyi ekutte ng'era tulaba obugagga mu maaso awo ffe battitaffe baasomera ku mmwanyi tutegeeraganya bajjajjaffe beeyagalanga olw'emmwanyi nga ssente bafulumya ne baanikako n'okwanikako ne bamala ne bazzaayo nga ziva mu mmwanyi olwaleero nga bwe nabanyumiza kasitore kali akokwata enkoko n'ogimaanya n'ogirumya n'omala n'ogiteekawo Museveni kyakola ekyo baagala kwavuwaza munnayuganda afuuke vulnerable nga bwe baba tebaliiwo tulowooze nti be bakatonda baffe ng'owunzika bannayuganda muyimuke ffe tukunga bukunzi ye polisi gye tuliko kati muyimuke mugobe nakyemalira bwe tuba nga tuli bakweyagalira mu nsi yaffe amina neyanzanyo neyanzege eprogramu yaffe the earthquake obunkenke ebeerayo buli lwa 6 saa 9 ebeerako alino biranga ogiraba ate olwokusatu programu yaffe ya wetufunira omukulembezeewo ng'era annyonnyola ku nsonga ddala ezibadde mu ggwanga ku lw'obudde obutini bwe tuba nabo wano tufunayo ate olunaku olwo saa 9 olwokusatu ne tumuwa obudde obumala Mukama Katonda akunkumire akatusuubire nti buli kimu kijja kuba nga kitambula bulungi Hassan Musa yabadde ku kamera